الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تمتنز الله سبحانه وتعالى يتمسب السبينغاني من بكو كتب محمد صلى الله عليه وسلم أساسلنا ونبرنا بتنبولي كويدي زاي okutuusa ku lunaku lw'enkomerero Allahumma amin. Amakyaga leero njagala okwegatta nammwe abatuwuliriza ku social media twejjukanye nga twanukula ekibuuzo ekigamba nti limaza nazuru lmarid, lwaki obusiraamu butukubiriza okulambula omulwadde. Obusiraamu y'emu ku ddiini ez'amazima era ezajja nga zirimu ensonga ez'enjawulo. Obusiraamu bwajja nga bulina amateeka ge butuwadde okutambulirako nga kubalibwa nga kusinza Katonda, kola kino kola kino kola kino, aye ne bujja ne bubeera nga butuziiza kino tokikola na kino tokola ki tokikola. Ne butulagira ebintu ng'ebimu bikwatagana ku Katonda, ebirala bikwatagana ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, aye ne butulagira ebintu ebirala nga bikwatagana ku bantu betuwangaala nabo. Eyo enkizo y'obusiraamu ku madiini amalala gonna gonna. Ti buli kantu konna konna akakwata ku muntu obusiraamu bwakateekerako enjigiriza, abantu singa baba bagigoberedde basobola okubeera nga bawangaala bulungi. Mu njigiriza gye yajja nayo yatukubiriza okubeera nga tulambula abalwadde. Omulwadde buli lw'ogenda okumulambula muli awulira obutebenkevu mu mutima gwe, n'amanya nti mu nsi mw'empangaalira mulimu abafunye obulumi nganze bwennyina. Eriyo abafunye obulumi olw'okubeera nti mu society gye bali siriiyo, balaba ekifo kyange nga kyereere ne basalawo ne balumirwa ne babeera nga bajja babeere nga bannambula. Kyetuva tulambula abalwadde olw'okubeera nga tutebenkeza omutima gwa munnaffe alwadde. Ng'ensonga esookera ddala ng'ovudde ku eyo, tulambula omulwadde liannahu haqqun min huquuqihi, ku lw'okubeera nti gamu ku mabanja agatubanjibwa okukolera munnaffe omusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti haqqul muslimi ala almuslimi khamsun, nti amabanja omusiraamu gabanja munne gali 5. Oba obuvunaanyizibwa omusiraamu bwasaana okubeera ng'akolera musiraamu munne bwa mirundi 5. Mu obwo n'ayogeramu wa iyadatul maridi, n'okubeera ng'olambula omulwadde. Kale abampuliriza mwenna era abandaba mugende mulambula abalwadde, kubanga buvunaanyizibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabateekako. Hadisi endala ya Muslimu egamba nti haqqul muslimi ala almuslimi 6, ebitubanjibwa okukolera omusiraamu ng'abikolera musiraamu munne biri ebintu 6. Era n'ayogeramu ekigambo ekigamba nti wa iza maridwa, senga aba alwadde fa'uduhu, beera ng'omulambula. Eyo ensonga esooka lwaki tulambula omulwadde, kubanga tuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukwasa omusiraamu okubeera ng'abukolera munne. Ensonga ey'okubiri lwaki tulambula omulwadde, liannahu amrun nabawiyun, kiragiro ekyava ewa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'atulagira mu biragiro bye yatulagira ebingi, nga mu byo mulimu n'okulambula omulwadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba nti atiimu aljaa'i'a, muliise omuyala, wa'udu almarida, mubeere nga mulambula omulwadde, wafukku al'ani ay al asir, era mubeere nga muyamba okununula oyo aba awambiddwa. Mu hadisi eyo yatulagira ebiragiro 3, naye ng'ekimu ku biragiro ebyo mwalimu nti udu almaridwa, mubeere nga mulambula omulwadde. Tegeeza tulambula abalwadde kubanga kiragiro kya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, si kunyumirwa bunyumirwa n'okubeera nga twagala. Tulambula abalwadde ensonga ey'okusatu, liyarda Allahu lana, Allah subhanahu wa ta'ala, oba liyarda Allahu anna, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusiima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti iza kana yaumul qiyama,
olunaku lw'enkomerero lulaba nga lutuuse. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawma al-qiyama, mazima Allah jagamba olunaku lw'enkomerero ti yabna Adam, wange gwe omwana w'omuntu, maridtu nalwala falam ta'uduni n'otannambula. Omuntu agambe Allah ti wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, nkulambule ntya ng'ate gwe mulezi w'ebitonde. Amugambe nti awama alimta, tiwawulira anna abdi fulana, nti omuddu wange gwe bayita gundi maridwa nti alwadde. falaw udtahu, senga wambeera ng'omulambudde, lawajadtani indahu, walibadde ng'onsanga waali. Abavunuzi ba hadisi bagamba ti lawajadtani indahu ay lawajadta ridai, walibadde nga ofuna okusiimibwa kwange. Bw'olambula omulwadde, Allah subhanahu wa ta'ala akusiima okusinziira ku hadisi al-Qudusi. Ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akusiimye, ebiba bimaze okutereera, oba ojja kufuna okwesiima naddala ku lunaku lw'enkomerero. Ensonga ey'okuna tulambula omulwadde, linanaala tubeere nga tufuna du'aul malaikati lana, okubeera nga bamalayika ba Allah bakola ki? Batusabira. Hadisi endala egamba ti bamalayika bakola ki? Batusabira Katonda okubeera nga atukola ki? Atusonyiwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma min muslimin, teri musiraamu yenna yenna, yaudu musliman, alambula musiraamu mulala, illa ghudwatan, ku kiseera ekyokumakya, illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsi. Bw'akikola ekyo n'amulagala n'olambula omulwadde mu kiseera ekyokumakya, malayika 70,000 salla alayka, gikusabira. Awo salla alayka tekitegeeza nti zikusaalira, wabula zikusabira okutuusa obudde lwe bunaaziba. Wa in aadahu asiyatan, ate bw'obanga omulambudde mu kawungeezi, era malayika 70,000 malakin zikusabira hatta tusbiha, okutuusa obudde lwe bunaakola ki? Lwe bunaakya. Bannanga abampuliriza, tuyina chansi nyingi nnyo senga tuba tuyiza obusiraamu bwaffe okubeera nga tukola akalimu katono, tubeere nga tufuna okusaasirwa n'okusabirwa n'okwegayirirwako ewa Katonda ebitonde ebirala ebitajemera Katonda nga bye malayika. Kubanga ogenda okulya nti munno yalwadde omusujja, n'ogenda n'omulambula n'omalayo eddakiika 3, ovaawo nga malayika zikusabira paka obudde lwe bunaaziba. Bw'omulambulaawo kawungeezi awo maze kusaala asiri, ne zikusabira paka obudde lwe bunaakya. Ekintu ekyo kirabanga kitono, naye nga tekikutwalira ssaawa nnamba. Otambula eddakiika 15 n'ogenda ate n'okomawo, naye n'obeera nga empeereza ozikoze eki? Ozifunye. Mu hadisi endala egamba nti istaghfara lahu 70,000 malaki, nti malayika 70,000 zikola ki? Zikusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusonyiwa okutuusa obudde lwe bunaaziba, ne zikusabira paka obudde lwe bunaakola ki? Lwe bunaakya. Kale abantu mugende mulambule abalwadde, mubeere nga mufuna empeerezo. Ensonga ey'okutaano, tulambula abalwadde liyudkhilana Allahu aljanna, Allah abeere nga atugabira ennyumba ey'emirembe jjana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man aada maridan, omuntu bw'alambula omulwadde, naada munaadin min as-sama, omukowooza akowoola okuva mu ggulu, kitegeeza atuma malayika n'ekowoola okuva mu ggulu ng'egamba tibta wa twaba mamusaaka, tibta wa twaba mamusyaka, nti otambudde kyo ekikola kyokoze ekyokutambula, otambudde olugendo olulungi lwojja okufunamu empeera. Wa twaba mamusyaka, gwejja kubeera mu mbeera ennungi, ate n'okutambulako nakujja kubeera nga okufunamu empeera ennungi. Tibta gwejja kufuna ebirungi, wa twaba mamusyaka, ate n'okutambulako ojja kubeera nga okufunamu empeera ennyingi. Watabawwa'ata fil jannati manzila, ate Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteekerateekerayo ekifo mu jjana. Allah atuteekerateekera ekifo mu jjana, jasitirwa kukola kalimu katono be kati kakubeera nga tulambudde omulwadde. Kale basseruganda, twettanire nnyo okubeera nga tulambula abalwadde, tusobole okubeera nga tufuna empeerezo. Ensonga ey'omukaaga, tulambula omulwadde, linuzakirahu, tubeere nga tumujjukiza biadami tamanni lmauti, obuteegomba kola ki?
kufa kubanga abalwadde bafuna ebirwadde ne balwala ebbanga eggwanvu, ebbanga lyalwadde eggwanvu ate nga n'obulumi alina bungi n'abeera nga yeegomba. Nze ayogera nze nnyini nalambulako omulwadde n'ansinzira nga nti munnange ekiro seebaka bembeera nga ataddewo omutwe ng'obuntu bujjanga obuwuka nga bonna bonna bungwa mu maaso nga mbeerawo buli ssaawa kwegobako buwuka ate ng'obuwuka bwe negobako sibulaba. Obudde ne bukya bwe butyo nga sikoze eki nga seebase n'emisana bwe ntyo. Kale seeka nanga nti seeka neetamiddwa badde njagala mungulire y'amakerenda nga mirembeere nga nfanve ku nsi. Kati senga olambudde omulwadde ofana omulwadde temugaa nti aa sebe tukola ki tewetta wabula gumiikiriza bugumiikiriza tukusabire Allah subhanahu wa ta'ala kukendereze ku buki ku bulumi naye okwetta ate oba okoze omusango munene nnyo. Ekyo kyanyamba okubeera nga nkimugamba kubanga nagenda okumulambula ate bambi yalina wa luganda lwange. Kyanyamba okubeera nga nkola ki nga mubuulirira nti mugaa nti togezaako kikola ekyo kubanga ate byolowooza nti owona bulumi buno bwa ku duniya ate bujja okufuna mu maaso ga Katonda ku lunaku lw'enkomerero nga wese ali kijja kubeera kibi nnyo kubanga bagenda kukuteeka mu muliro. Kyobulaba nga kya mugaso nnyo okugenda okulambula omuntu ali mu bulwadde. Nabbi salama yagamba la yatamanna ahadakumul maut, omu ku mmwe teyeegombanga okufa. Imma muhsina babanga abadde akola birungi falaallahu yazdaadu khairan, oba oliawo obuwangazi bwanawangaala bujja kumusobozesa okubeera nga ayongera okukola ebirungi. Wa imma musian, naye bw'abanga abadde akola bibi falaallahu an yastatiba, oba oliawo okuwangaala kujja musobozesa okubeera nga yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ku bisobyo atuuke mu maaso ga Allah ng'ebisobyo abyenenyeza. Y'ensonga lwaki tulina okulambula omulwadde bw'abanga alinamu endowooza ey'okutta nga betuwulira abetta ne beeteekamu emiguwa ne beewanika ku miti n'ava ku nnyumba waggulu ne yeesuula. Abantu abo oluusi tebabeerako na bantu baabwe bababeera ku lusegere, bababeerako kubagumya na kubajjukiza nti n'obulwadde Allah yabuleetera yabukola ki yabugjawo, n'osanga nga beegomba okufa. Oyinza n'okwesanga nga ow'oluganda lwe yennyini yamugulidde ebintu by'anaakozesa asobole okubeera nga yejja mu bulamu obwensi naye ng'akikoze ekyo lwa butamanya njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatamannayanna, Nabbi yakozesa enjogera ekakasa, togerezangako ddala okwegomba okufa. Bw'obanga obadde okola birungi ebbanga lyonomala n'akufa ojja kweyongera okukola ebirungi. Bw'obanga obadde mukozi wa bibi kacyansaako bo kafunye okusobola okubeera nga weerenyezaani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'omusanvu lwaki tulambula omulwadde linuzakirahu biadami lyasi min rahmatillah, tubeere nga tumujjukiza aleme kukutuka na kusuubira oba na kusaasira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko omuntu omu bw'alwala ennyaga nti nze Katonda alabika tanjagala n'endwala ebbanga lini nemmiza amakerenda bankubye empiso bambonyiza amalwaliro naye nze siwona yenze nabaaki. Abamu batuuka n'okutuuka okugamba nti Katonda taliyo, singa Katonda abadde gy'ali yali badde alaba obulumi benkola ki bwendimu. Kale obusiraamu butukubiriza ntugende tulambula abantu abafaanana bwe batyo, tumugambe nti munnange tokutuka na kusuubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi lumu yagenda n'alambula Arabi munnakyalo, era yali nkalala Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga buli lwawulira omulwadde agenda n'amulambula. Era bw'atuuka eyo n'asoma edduwa la ba'asa tahurun insha Allah, tewali taabu ojja kuwona Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba yagadde. La ba'asa tahurun insha Allah, tewali taabu ojja kuwona Allah bw'anaaba yagadde. Nabbi bw'amala okwogera ekigambo ekyo omusajja yagamba nti kalla, byonsabira nti nja kuwona, nedda sijja kuwona. Lwaki? Bal huma tafur, nze gw'osabira nyina omusujja gwe gubumbujja, nyina omusujja ogukola ki gwe gumumbujjako gwe gumpitiriddeko, ate nga guluma ala shaykhin kabir, omusajja omuzeeyi omukulu mu myaka. Tuzayiruhu lkubur, era essuubira ngeri ensuubira kisaawa yonna ngenda kufa libeere nga lintuusa okuteeka muki mu ntaana. Nabbi kyava amugamba nti fa naamu izan,
kale bekibanga bwekityo bw'osuubira kale bekiba kiba. Era omusajja Arabi n'afa n'abeera nga tagasiddwa mu dduwa ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'okuba nti yali nga kadi yaisa min rahmatillah, amaze okukutuka n'okusuubira mu kusaba kwani kwa Allah mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yali yakutuka n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kyoba olaba nga tiyakkiriza dduwa ya Nabbi gyamusabidde n'aga nti osabamu biki, guno omusujja gwe guyitiridde obungi ate gukutteze musajja mukadde, enkomerero ya byonna gugenda kunyingiza ntaana. Nabbi n'aga nti fanaamu izan, kale babanga ekyo yagadde bekijja okubeera. Era nekibeera omusajja oyo n'akola ki, n'afa. Kale tulambule abalwadde tubeere nga tubajjamu okutuka n'okusuubira. Ensonga ey'omunaana, tubalambule tubeere nga tubeewaza okwejjanjaba enzijanjaba etakkirizibwa mu mateeka, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ti inna allaha mazima Allah lam yaj'al shifaa fima harrama alaikum, ti Katonda tabateekerangawo eddagala na bujjanjabi nga buyitamu ekyo Katonda kyakola ki, kiyabaziiza. Era abantu tubawulira nnyo naga nti eddagala eryo olina kukozesa kino, olina kukozesa kino, olina kukozesa kino, nomuga nti ekyo nga tekikkirizibwa mu busiraamu, ti gwe nodda ku by'obusiraamu tebukkiriza. Omusawo agayimba eddagala bulijjo okuyita okukola ki, okubeera nga muwona, ne babeera nga balikozesa naye nga bejjanjabisa ekintu ekitali kkirizibwa mu mateeka. Omusajja bamuyita Tariq ibn Suwaid bawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga asomera abantu nti omwenge guli haramu, omwenge guli ki, guli haramu. Nagamba Nabbi sallama nti ffe tukukola lidawai, nga tukukozesa nga wakwejjanjabisa. Nabbi sallama n'aga nti innaha layisa bidawa, nti omwenge ogwo layisa bidawa si ddagala, wa innama huwa daa'u, wabula bulwadde bwennyini. Omusajja oyo obujulizi ne bwongera okukakasa eri hadisi ensozi waggulu nti obusiraamu tebukkiriza kwejjanjabisa kintu kya haramu. Abantu babatwala mu masabo ne bakkiriza ng'ate musiraamu ne makulusi yagenda haji oba hajjati, n'olw'obulwadde olw'okuba bumulumye ennyo yeerabira ebyobusiraamu, ne bajja ne bamubuzaabuza ne bamutwalayo, n'amala n'afiirayo, aye n'afiira mu kifo ekikyamu. Lwaki? Kulw'okubanga tebamutegeezezza nti munnange okwejjanjabisa mu kkuba ekyamu obusiraamu bwakola ki, bwakigaana. Okulambula abalwadde, ensonga ey'omwenda ng'era yeesembayo ey'okubeera nti nno oluusi eyamba n'omuntu omu okubeera nga afiira ku ddiini y'obusiraamu. Hadisi emanyiddwa nnyo ey'omuvubuka Omuyudaaya eyali mukwano gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, eyamukyaliranga mu maka ge, era Bilaali bye yaziinanga eswala ng'amuleetera akadomola afune wuzu agenda asaale. N'amawulire gamutuukako nti omuvubuka ali mu mbeera yakufa, obulwadde bwe tajja kuwona. Kyava agendayo n'amutuulirira n'amusaba abeere ng'asiramuka, era ku nkomerero omuvubuka oyo n'asiramuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti neebaza Mukama Katonda, Allah mwetendereza kubanga awonyezza omuvubuka oyo okuyingira omuliro. Naye ng'amuwonyezza lwaki? Lwakubeera nti nno atodde shahada mu kaseera akasembayo. Naye nga omusajja yaganyulwamu atya mu ekyo kubeera nti nno omuntu yamukola ki? Yamulambula. Bannanga abampuliriza, bw'oba olinayo mikwano gyo egy'amadiini amalala negibanga gifunye obuzibu, mweyunenga okugendayo. Omukwano ogwo muyina guyinza okubeera nga gujja muyamba okumutereeza, n'oluusi okubeera nga akyuka nadda mu ddiini y'obusiraamu, eddiini entuufu, naye ng'eyise mu kubeera nti naabadde nga asabirwa. Nja kumaliriza nga mbagamba nti nno tugezeeko nnyo okuyiga edduwa ze tusoma nga tugenze okulambula abalwadde. Si kutuuka butuuse n'oga nti ebibaluma ng'olabye n'ebikuluma gwe n'ovaayo bwe ekikutwalayo kumujjukiza biri bye tusoose okwogera, n'okubeera ng'omusabira dduwa nga Nabbi gye yasabira oli la ba'asa tahurun insha Allah. Eyo nkakasa nti buli muntu yenna asobola ogikwata. Bwe tuuka wali omuntu nti la ba'asa tahurun insha Allah, tewali taabu ojja kuwona Katonda bw'anaaba ayagadde. Yagenda n'alambula sahaba gwe bayita Saadi, naga nti Allahumma shfi Saada, Allahumma shfi Saada, Allahumma shfi Saada. N'amusabira emirundi esatu, ayi Mukama Katonda wonya Saadi, ayi Mukama Katonda wonya Saadi, ayi Mukama Katonda wonya Saadi.
Allahumma rabban nas azhib albasa ishfi anta shafi shifaa la yughadiru sakma. Zonde duwezo mugende mbawali mbazibasomese osobole okubeera ng'ogisomera omuntu obeere ng'oganyirwa mu kumukola ki mu kumulambula ayina okubeera ng'omusabira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi agamba nti bw'olambula omulwadde nga ekiseera kye ekyokufa tekinnaba kutuuka n'osaba edduweene emirundi 7 Allah subhanahu wa ta'ala amuwonya. Bw'atawonya yani yo yabeera ng'entuuko ze zikoze eki zituuse. As'alu llaha al-azima rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alu llaha nsaba Allah al-azim omunene rabbal arshil azim nanyini namulonde nene an yashfiyaka abeere ng'akuwonya ng'okiddingana emirundi 7. As'alu llaha al-azima rabbal arshil azim an yashfiyaka 7 marrat. Ekyo nabbi yatuwa assurance nti bw'osabira omuntu Allah amuwonya okuggyako ng'entuuko ze zibadde zituuse ne bw'okisaba era Allah subhanahu wa ta'ala akola ki amugya mu bulamu buno obwensi. Ebyo tubeere nga tubiyiga n'ekyensembyayo nakyo bwe tuba nga tugenza okulambula abalwadde tugezeeko nnyo okubeera nga tubasindikira obuyambi. Tugendayo n'obuyambi. Akugamba ngenda mu ddwaliro, agamba nti ngenda mu x-ray, agamba nti ngenda mu gundi. Gendayo n'obuyambi wadde butono. Ate waakiri oyinza okulemererwa okumulambula naye n'osindika obuyambi ku mobile money basobole okumujjanjaba. Essaawa eno tulina omuzigo tutandise okukola ennyo. Abantu abaziika omuntu babeera bangi naye abamulambula nga mulwadde babeera batono. Ogenda nolabe emmotoka nga zijjudde mu lujja bagenza okuziika omuntu noga nti bana bajjuzze emmotoka ano singa buli omu yasindekangayo omutwalo omuntu ono yalibadde ajjanjabiddwa. Oluusi yalibadde nga afa nga si munaku nga bwakoze eki bwafudde. Naye kati okuziika abantu mu bungi kyafuuka kyakweraga era n'obuuza ku muntu afiiriddwa akakase nti ddala obaddeyo ebintu ebifaanagana bye bityo. Kale njagala tukyuseemu tulambule nnyo abalwadde tubayambe okubasabira edduwa tubayambe okubawa obuyambi kijja kubeera nga kya mugaso nnyo okubeera nga okusinga okugenda okumuziika ng'afudde. Bw'aba nga afudde ne bwe mutagenda ab'oluganda lwe bajja mukola ki bajja muziika. Bw'olambula omulwadde tomulambula mu kaseera kamukalubiriza. Tomulambula ku makya nnyo ayi tomulambula kiro nnyo. Tomulambula mu kiseera nga tuuka baga nti mulwadde botaga nti muzuukuse antunuleko mu maaso. Akutunuleko mu maaso okole ki? Kitegeeza ogenze kweraga nti gundi yakola ki yannambula. So togenderedde kubeera ng'okola ki olaba ku mbeera gy'alimu. Mukimanyi bulijjo abaali balwaddeko nti obulwadde butaama kiro. Abalwadde ekiro tebeebaka. Kati oba bukedde ku makya oluusi amaze okulya okusaala ku subuhi awo otulo we tujjira kyokka mwemuyiikira mbw'oyagala omulabeko nga n'agenda ku mulimu nogabe banne bamuzuukuse antunuleko. Obusiraamu butukubiriza omuntu mulwadde tumuwa akaseera asobole okuwummula. Bw'aba yeebase tomuzuukusa. Bw'aba ng'ogenza okumulambula tositulirawo maloboozi. Mugenda muyingirawo 5 6 ne mutandika kunyumya bunyumya ne musekerawo. Si kirungi kusekera wali muntu mulwadde. Ye alumizibwa mmwe museka. Bw'oba ogenza okumulambula tuulawo katono. Totuulawo ne baleeta cyayi n'anywa naawe n'onywa asigaddewo n'alya emmere naawe olya emmere naawe n'olya emmere esigaddewo. Eyo enkola si nnungi nnyo omuze gwe tutandise okugenda ew'omulwadde tingende mulambule nange nfuneko akakisa akukubeera nga ndya ku mmere gye bakoze eki gye baleese. Khafiful julusa indahu tuulayo akaseera katono mutunuleko muwe edduwa ogende omuwe obuyambi bwe kiba kisobose. Ogezeeko nnyo okugoberera amateeka g'omusawo. Omusawo agambye temugendayo bangi. Omusawo agambye temuggulawo ddirisa. Omusawo agambye temutuulawo. Mubeere nga mugagoberera kabeere nga waluganda lwo kakobeere nga omwagala otya. Ekisembayo bw'oba ogenze kulambula mukyala. Ekisembayo bw'oba nga ogenze okulambula omulwadde nga mukyala gezaako nnyo okumulambula nga waliwo bbaawe oba waliwo abamu ku booluganda lwe. Mwewale nnyo okulambula abalwadde abakyala nga abooluganda lwabwe tebaliiwo. Mwewale mawaake ettuhuma ebifo eby'okubalowoolereza ebintu ebirala nga hena mwe mugenze kukola ki bintu birala. Omukyala kintu ensonga eri sensitive nnyo etasaana kubeera nga ogigendamu okubeera ng'olambula omukyala okugyaho ng'omaze okwekakasa nti woogenze tojja kufunawo obuzibu bwonna bwonna. Mbeeyanziza nnyo bannange okumpuliriza. Tulambule abalwadde tutebenkeze emitima gyabwe tubawe obuyambi tubeere nga tubagumya. Si kugamba nti obulwadde bw'olwadde obwo n'owange yali yakafa
omulwadde bw'olwadde obwo twakaziika abantu be bati bataano togenda kweraliikiriza muntu genda omugambe nti insha allah ojja kukola ki ojja kuwona insha allah ojja kuwona ebisigadde obirekera ani obisigalekere allahu subhanahu wataala wabarakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khatimu nomani wamala yabadde ayogera